ne Daniela Shadia yankubye simu nangamba chala afe mulabye by the way oyo mukazi ye mukyala ndowooza yalina okubeera mu bulamu bwange nze natusesa Adija nenzikiriza nti Shadia alina okubeera mu bulamu bwange okusinga abakyala abalala okyalise n'okunyirira by the way wembeera ne Shadia mba n'emirembe okusinga abakyala abalala bonna kati kiki ekyakutwalira ebbanga okukiraba abasajja kiki ekyantwalira ebbanga okulaba nti nno oyo omuwala talina buzibu embeera zinayitangamu nti nno osobola ofuna abakyali omanyi ffe tuba ne bakyali baffe oluusi nga batwongerako nti batwongerako Shadia yali aŋŋamba ebiseera ebisinga yali aŋŋambanga oyo gw'oli naye nga si mulungi muveeko ng'agamba ani oluusi nga ŋŋamba nakugamba nti ani atali mulungi waliwo abantu abamu nga tolina basembeza nga Adija babi nga bakwano bane nga babi yali kwegamba akutegeera ate kuntegeerera yali akutegeera yali antegeera nga somanya nti no kakono anaabe nambeera nti no mundaba ndi mu propose nye nga nzire wakankaaba ng'okaabira ki ng'omisinga Shadia natuka ekiseera nga misinga Shadia oyo sirimba nabula okukaaba Adija nabula okukaaba ebya serious omwala oyo bingi biyangattako bayirayo mu bulamu era nze nayo nali nga nkola interview zonna babintu nali njogera naye sigambangako nti Shadia tannyambangako nga wajja ku gundi ku live n'ogamba nti biki nyinza okuba nti omukyala oyo namuvuma era mwetondera Shadia nze simulina kubeera namuvuma ekyo si kyegaana respect yabo abakyala bonna baali banyiigira ku lwa Shadia mbeetondera kubanga abantu bangi baali banjagaliza omwana oyo kyesaamanyi alaba mukyala wakuyigiriza okwesiga ebizigo yanjigiriza okwesiga ebizigo naŋŋamba kola bwoti kubanga baila oyo mukyala ekyasinga omunjagaza ye mukyala eyaŋŋamba kakono olina okugula ka perfume kakono olina otambula ng'owonyako bulungi kakono olina okwesiga ebizigo simanyi naye no yanjigiriza oba bye yatugamba byali bituufu n'ebyekyogo nakufunira ekyogo biriwa yakufunira ekyogo eyo sibimanyi omukyala yakozza mu kyogero tubalekayo kikozesa kinuma nnyo kati abakazi abalungi obalaba abakazi bannaabwe nga balungi baba babawulirako obujja lwaki oba ovuma mukyala munno n'omuvuma nti yadiba naye nga gwe agamba nti wadiba tofumbirwangako tomanyi na bufumbo kyekinnuma sibayisiza bubi nejasimba gambako balina nnyo wano Adija balina nnyo wano mwamwa boogera nnyo mulekerawo okwogera ennyo kubanga nze kakono omukyala nze yamwekwanira temwaliyo nga mukwana buli mukyala gwenkwanye ate temuntu agenda kuntegeera nti oyo kakono omukyala mubi nti oba oyo kakono tokeddwa mumwagala nti Shadia talina kyanoonyaako sirina bugagga nze sirina bugagga bwendaba okuggyako nga yagenda obbumu ye omuntu yenna ate tutolooza nti no munange ofuna omuntu omugagga mboba kyekisinga osobola ofuna omuntu oyo n'ogaggawala naye kati nze bingi binnegasi kuva nafuna Shadia bintu bingi ebikyuse yes abantu nga bakubanja landlord kyasooka otwala by the way first time nasooka osula mu kitanda ekyo sayinako banga nalina obusuka bwange nga butono okitege kati obusuka bali obutono nga tebujjaako kyannuma naye njansira n'obusuka bwange obwo bwe bumanyidde ennaku yange omuntu yenna okyusa tosobola kubeera na kintu era kituufu bambi naye sayini ekulaga nti omuntu yenna olina wootuuka n'okyusa ebintu nebikyusa ate n'ekirala Adija waliwo abantu bangi basoma mu bitanda ebyebbeeyi naye ate balandiroodi osula mu kyanda ekyebbeeyi nga landiroodi akubanja nakyo si kirungi tobifangako landiroodi tagenda kumalako mirembe ate neje webaka ebubi tekisoboka kituufu kimanya nti nno Adija kati nze nyina buzibu kyosula mu kitanda kyange waliwo abagamba bwekyetaaga buyambi ogula batya ekitanda ekyebbeeyi nkole ntya gwatambulanga luli nga muli mukyalayisi kati mukisiiba mule mukisirabwe Adija ekitanda bwekisiiba mule mukisirabwe ekitanda kyange ekyo I love my mpazi mu luzungu ekitanda bakiyita batya gwe muli olowooza bakitanda bed okay that's true Adija ndigeza ku luzungu I love my bed njagala osooka ogezeeko I love her my bed you love her your bed ekitanda kyange nkyagala nnyo kubanga buli wosula obulungi omanya enky ekiddako naye buli wosula obubi teri muntu asula oba asula nga sikyavuma naye wasula ku mulimu omulungi ebyo ozukukira Adija woba nga olina omulimu buba busomyo
Bebe ndabo busome. Pulira ndi bulala. A few moments later. Bambi kwa pulira ndi bulala. Bebe akakono kakwatako. Toyagalira ddala bikakakono. Bebe akakono. Bange ekyokulwanyisa kyo. Bebe ezo. Bebe mutataga akakono kange nange mbasi mwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi mubale kutulaba mubale kusubscribinga. Onako lwalero ndine muganda wange ono Jaka Hadija kyekiriwo mumuyita kakono bampita kakono nga webwala sebwala naye mugamba muti abatulaba ku HK Media ndiwa Hadija Kigozi senga w'abaana kayeko mubwati senga w'abaana nzika gwe senga atanabakumvaamu abantu bonna banvuddemu Hadija gwe katanabakumvaamu abantu abasinga abamu bankyaye. Lwaki bakukyaye? Lwakubanga muli mulaavu? Abamu bankyaye kuba nakomezaawo omukazi wange. Okimanyi wali abankyaye kukomyawo omukazi wange ate nga bakukyayira bangi abantu bankyaye by the way. Abantu banvuga speed kyovola nti nosaya abantu kunvuga speed. N'omukyalo oyo ndowooza gunasembayo gwe nali ngenda okukuba gutwali ku mukolo. Era abantu bebanvuga speed okitegeera abantu bebanvuga speed koolo olunaku abantu bamu banvugamuko ku speed ne baŋŋamba kakono omukazi akukyayo ogenda beerawo otya biki funa okitegeera ate juga nali mu birowoozo. Ate waŋŋamba nti no Daniela mwali mwefuna nga tonnabafuna Shadia kati ekituufu kyeki? Anti kituufu nali nafuna Daniela nali namufuna naye nali siga nti no banamwinamu instress just nyinza okuba nti wali wamwinamu ani? Nyinza okuba kyogedde ekituufu tafaayo tebuulire nali sinamu nnyo instress y'amaanyi nga instress gyalina mu Shadia okitegeera kale naye yansinyikira message agenda okujja mu kaseera omanyi akaseera ng'oli mumenyefu ng'oli omuntu gw'obadde obeesingiddeko agenze eri obulamu bw'okosebwa n'omuntu andaba basobola okukosebwa n'amanya nti nono gayita abadde ayita mu kino n'ekino ekiti ati balinsalidde nnyo musango ate tebalinvumidde nnyo mukyala wange. Kisinziira mmwe mwatuleetera okumuyisaamu eggaali kakono gwe kennyini nga mweyisa ne Daniela ne Shadia ne Daniela ebyo byavaawo Hadija sawa kwegera nnyo kwemboozi otya okukyawa sitya kunkyawa naye by the way Shadia akwagala genuinely taliike okimanyi nti no we nabakyaza ne gundi ne Daniela Shadia yankubira essimu n'aŋŋamba mukyala waffe mulabye. By the way oyo omukazi ye mukyala ndowooza yalina okubeera mu bulamu bwange. Nze natusesa Hadija nenzikiriza nti Shadia alina okubeera mu bulamu bwange okusinga abakyala abalala. Okyalise n'okunyirira. By the way embeera ne Shadia mba n'emirembe okusinga abakyala abalala bonna. Kati kiki ekyakutwalira ebbanga okukiraba? Abasajja kiki? Ekyantwalira ebbanga okulaba nti nno oyo omuwala talina buzibu embeera zinayitangamu nti nno osobola ofuna abakyali omanyi ffe tuba ne bakyali baffe oluusi nga batwongerako nti batwongerako. Shadia yali aŋŋamba ebiseera ebisinga yali aŋŋambanga oyo gw'oli naye nga si mulungi muveeko. Ng'agamba ani? Oluusi nga ŋŋamba ng'akugamba nti ani atali mulungi? Waliwo abantu abamu nga tolina basembeza nga Hadija babi nga bakwano bane nga babi. Yali kwegamba akutegeera. Ate kuntegeerera yali akutegeera. Yali antegeera nga somanya nti no kakono anaabeera n'ono ajja mugattako ono tajja mugattako. Okitegeera ye Shadia ate abalala nali n'omuwala omulala oba ono gwogambyeko yali ex wange maama toyagala namwogerako sana yamwogerako ate nga njagala onyinnyonnyole ku bya miliyoni 7 miliyoni nga zaavaawa ezo ze wagenda okukyala ze wamuwa ze wali obanja zaalagawa ebyo bintu nawaaba by the way musango gukyaliyo nawaaba omuwala yakubba atya ssente nzaako emabega katono tofaayo Shadia akwagala omuwala mabega kaawo oyo omuwala okutandika nti nezo ssente zeŋŋamba miliyoni 7 miliyoni 7 zaawera zitya ebintu byonna binali nkozesanga nze nagenda balamu obudde bwange biki
n'oburatinga million nga manja milioni 7 ate nga proposal wangamba wakola ya mitwalo anti Adija obudde bw'oba oteekamu ebyo ebintu natwalanga obudde natwalanga time byonna ebintu byonna nenstopping ebintu ebimu bulandi obudde bwo babusasulira nze ndi bulandi obudde bwange obumba kati ng'oyo omukyala nbusasulira yali girlfriend wange alina ebintu bingi byantomeza ngaki yandaga nti nno nina okwanguwa okuwasa naye nga tesina kwanguwa kwanjula nga sinaba kwetuuka tonneetuuka sinaba kwetuuka olina emyaka emeka Adija nina emyaka 25 kati tonneetuuka neetuuka kigambo kwetuuka eky'omukolo okuŋŋamba okuntunuza mu mukolo nga nange kenyinnini nche sinaba kutuuka wendaga ate nfokasinge ku mukolo ye my point nno oyo omwana yantunuzamu ekirowoozo ky'omukolo mbuno nze mwase naye nga ate sinaba kuwa nali sinaba kuwa wiri naye just nayagala musanyuse nsanyuse n'abali ndagene ex wange ti ndi bulungi nga nze nakwetingawo embeera nga siri bulungi naye nga abantu balowooza ndi bulungi yes nze Adija nali mbeeranga awo nga mbeera nti nomundaba ndi mu propose naye nga nzira wakankaaba ng'okaabira ki natuka ekiseera nga missinga Shaddy oyo sirimba nabula okukaaba Adija nabula okukaaba ebya serious omwala we bingi biyangattako bayirawe mu bulamu era nze naye nali nga nkola interview zonna ebintu nali njogera naye sigambangako nti Shaddy atanyambangako nga wajja ku gundi ku live n'ogamba nti biki nyinza okuba nti omukyala oyo namuvuma era mwetondera Shaddy yanze simulina kubeera namuvuma ekyo si kyegaana respect yabo abakyala bonna abaali banyigira ku lwa Shaddy mbeetondera kubanga bantu bangi bali banjagaliza omwana oyo kyesaamani bantu bangi bali bagalo yadde abamu bamuvuma naye bantu bangi bali banjagaliza Shaddy kubanga Shaddy ye muntu ovunaanyizibwa yasooka okugamba ekyo nze Shaddy ye muntu asooka okugamba ekyo nye sikikola Adija ekitali ku bantu abakitali ku famire yange kwegamba yayinza okuyimiriza ate nga ng'olina kyobadde ogenda nga nina kyembadde ngenda okukola Shaddy yanomba mulaba ku live awo nga ndi koze video nga nvuma Shaddy ne mulaba nga alingiza bulingiza ku live yange ebyokuvuma mbivaamu Adija kino nkikugamba nga nkyali mulamu Shaddy yanowaba sigenda kufa sirama naye bino byenjogera mbitegeeza Shaddy yanowaba nti nno obaki ye mukazi wange atajja kumuva mu birowoozo paka kufa kwange mama omuwala yakola kashe simanyi talina kiyankola just ebikolwa bye birungi abantu bangi ebikolwa omutsoba n'omukazi ninga ebikolwa bye birungi n'omwagala completely n'omwagala n'obanga oyawukanye n'obanga mukyanyumya ate Shaddy naye njawukanye naye mu bubi nga sikyasobola muwuliza mulabulabi ku TikTok olwaki mwayawukana mu bubi ate n'omukazi gw'osinga okwagala twayawukana mu bubi ne Shaddy lw'ensonga waliwo ensonga ezimu ezaali zitwawudde nti nno nali nze nkyali mu biri Adija nti nkyayagala ono nkyayagala oli wali mwenzi ng'ate oli ne Shaddy nali mwenzi ekyo sikyegana nali mwenzi naye obwenzi nabuvaamu ate Adija kuno konsiteri atali mwenzi anze buli omu mwenzi sirimba kale kagekujjemu ne wali abali eyo si bonna abamu banaga si bonna naye mulimu abenzi nalinga ne Shaddy nga omutima gwe teguteri nga womanyi nti Shaddy yansinkana mu mbeera nga nkyawankawanka okitegeeza okuwankawanka nga buli mwala akusala mu feesi omulaba nti mulungi abalungi tebagwayo Adija abalungi bangi kati ng'abo abawala bayingira naawe ewuwo ng'olusi waba avuddeyo bayingira ewange nga nze ndowooza bye bino bya kiyaayi nga nze sinaba kusikula ekitegeeza bino Shaddy yabyatugamba ku gundi ku live nti mu video nti ono omusajja mumuvumira wano naye nammwe mumwegomba bituufu abakazi bangi bali eyo bali mu bubokisi bwange balina enamba yange okitegeera ndagaako nalikulazeeko mbalina bangi oyagala nkulageko jakulaga mbalina banziga ne message ate Shaddy abamu abamanyi nga bagamba batya wali abamu kati wetunuya waliwo abakazi abamu abali awo teri mukazi avuma Shaddy abamu abali awo ku social media abamu abavuma Shaddy mulimu abamu binali njagaddeko kino si kyegaana nga bakozesa fake account bakozesa account zaabwe nti mbamanyi oli agulawo account nga nayagala kanwane muvume alemererwe bantu bangi baagala nnimiro ne Shaddy lwaki olowooza baagala olemererwe reason nti nno bo bamanyi kisobola kukyuka bandabamu kiri enti zisobola kukyuka sekidda kuba na kirungi lwaki tibalowooza nti olina kuba na kirungi simanyi waayi
lwaki tebanjagaliza kuba nti nze nina ekirungi bo bandaba nti nno ndina Shadya kibalumira ddala naye maama omwana w'omunyoro oyo yalungiwa Shadya mulungi wamugjawa nzijukiza Shadya no nabyerabira Shadya yali namba 1 supporter wange Kivulu nayo ekivulu okitegeera kati ku Kivulu we namufunira awo yali yakava ku kyeyo ng'alina mwezi akadaala Shadya nze saamwagala ku ssente Shadya namwagala nambeerazi Shadya ye muntu asobola okwogera naawe omuntu waba nti Shadya akwagala ye muntu asobola okwogera naawe n'agamba kakono tugenda kukola kino ne kino omanyi amaka okuzimba amaka sigamba nti okuzimba amaka mbu tulina kuba bagagga nnyo so kubanga olina mukolegana ne mukyalawo ng'ewaganye osobola mugamba nti mukyala wano waganye wano kibuzeemu kati nze kakono kinalimbulamu nti nalimbulamu omuntu asobola okunkolera order nti Adija nti wali osobola okunkubira essimu gwe noŋŋamba kakono kino kyusaamuko era Adija wagezaako nnyo tekola Adija wagezaako nnyo okuŋŋamba kakono va mu kuvuma kyovula nti nno ndowooza buli mukazi wange yenna Adija abadde ajja abantu abasinga bamanyi nti Adija sikera ku makya nenkuvuma Adija nkuwa respect sinabakola okitegeera naye abantu abasinga bo bandabanga omubi nze Adija abantu bonna abambereddewo sina gwe nali nvumye kino nkyogera lwatu ate sirikera ku makya kuvuma mu ntambereddewo nemba nyiize ntya kyobola nti nno abantu abasinga nze osobola okusanga nga nkogana n'omunoga muno kakono yamugjawo naye nga nkogane because nti nno onsanga mu byaza nga ezabulujjamu oke ndi fine naye gwe ndaba ku tikinoga ekyo kyenzi kyantama kyeyisa bwikivuma Adija nze sigenda kuva wano mu Uganda nti sivuma sigenda kikijjawo nti nze siri muvumi era kijja kunsigalako kubanga nava mu kuvuma ne Munnayuganda sogenda ku akawunti yange namanya nti ono gayi yakyuka kati akola kino nekino nze nava mu kuvuma okujjako oyo omuntu ankakaliza noba ku live saa zino mbadde sikyavuma okitegeera era n'otunuulira vidiyo zange ezedda n'ezakati otugamba omwana akyusa waliwo enjawulo era nze Adija nkwebaza nnyo onkyusizza nnyo naawe onkyusizza otya ebigambo by'oŋŋamba Adija nze lwentunira wano mu kamera bwemberaku HK Media sisigala kyekimu waliwo ebintu bingi ebikyusa waliwo abantu abajjayo ebusinga bazze tukozesa nga talina message nnungi gyakuwadde okitegeera nga talina message nnungi gyakuwadde jasa akulese mu mbeera yakwekyawa ekitali kirungi Adija nze wondeka mu mbeera y'okwekyawa ng'olodde neekyawadda kiba kitegeezo njagaliza kufa kyobona nti nno nazza mukazi wange gwe mpuliramu emirembe leero luno omukazi afuuse omukazi kati sooka ombuulire lwakeera lutya n'agamba nti kankomewo nali ndi awo nze Shadya bayira nze yamwetondera wamuweereza message Shadya namala ebbanga nno twasigala nga tukugeyo eno ate ki nze ne Shadya nga tukwogerako buli kaseera Shadya nze nasigala netondera Shadya ate naye akimanyi kuba nali sikolanga kintu kyonna ng'otunuulira vidiyo zange zonna oba live nali kyali kizibu nnyo nze okuva nkola live nga soogedde ku Shadya ekyo kintu n'abantu badde bakiraba nti nno nze nasigala mu mbeera nga Shadya niwe nali n'omwana oyo bago nali ngenda okuba ekidala nga Shadya nkyamwogerako Wabuze bati nali nkyayogera ku Shadya ate nga twakyabagana tukyayogera byali tebimuluma ono byali bimuma naye nga kyali oluusi nze kyali nga kimbesingidde mu mutwe mu bwongo bwange nti oyo omuwala nakingi kyakugaseeko tomwerabiranga kyandi mu mutwe nga nkimanyi nti no Shadya alina kingi kyangaseeko sijja kumwerabira nze natukako nyo ekisa neŋŋamba kubanga natuka ekisa neŋŋamba nali ndi awo nakolako live neŋŋamba bwe ndiba nga nfudde akataka kange kenyina mu kyalo eyo mukawe nga Shadya naye nga tanzalira nakolako ko live amazima ga Katonda mpulira byonjagala byonna byonyina kati nga ndaba sina kyenyinza muwa nga ndaba sina kyenyinza muwa kiki kyeyakukolera ekisinga okubeera ekyamaanyi Shadya kiyankolera ekyamaanyi yajja mu bulamu bange nakava mu kkomera nga ndi mukulemera ndi mu maziga nkaaba nga mbulamu omuntu oyo nalina ba girlfriend sijja ggaana nalina abakazi nga nkyaza abakazi abakazi nalina ebintu bya TikTok ate bayirawo ebintu bya TikTok omuwala omusindikira message ku TikTok kimanyi nti tufuna nnyo nze abakazi mbafunire nnyo awo ku app
TikTok nze kwekwanira abakazi bw'omuweereza message nga gira waawaka ate nze saasoma nze abakazi nali mbagamba sendi wa namba era Shadya yankwatako nnyo omuze Shadya alina omuze gasinga nnyo okuŋŋamba lwaki osaba abantu amanamba nga nze wendaba omukazi nga nze wendaba omukazi owakabi ku TikTok manjagala mukwana ebiseera Shadya byayita nabakujja nga era wambuuzaako mukazi waaliwa kubanga nyina omuwala guno alina asembayo okwagala yamenya omutima kinakugambako nti nno oyalaba omukono gwange guno era oyo omuwala yadda nanneetondera bambi yalaba eyo interview yo nagamba nsonyiwa yajja nanneetondera yalaba eyo interview wamwogerako eyaŋŋamba nti sobola kukwagala oliko obulemu oyo eyali akulaba mu bifaananyi ng'alaba omukono ngutadde muki mu nsawo bale interview omwala yagiraba n'agamba nkwetondedde nenewuunya ebya serious naye ng'ate yanzole yanga kati so kiba kitegeeza nti nno abantu bonna abali eyo tulekera okusosola diji abantu abaliko obulemu kinnuma nnyo okulaba nti nno abantu batusosola si buli omu naye nze adija nze abantu banca olaba batula nze nemposinga mama wange yakutwala mu University of Understanding n'atuyambako naye wali otutabukidde nali ntabuse nyera omuntu akyuka adija omuntu akyuka tomukomera misumali paka kuwulira bubi omuntu atuuke adija nze ndoza Shadya nze taba kujja mulamu singa nafadde ate otya wagulako ku butwa saagula ku butwa nenze nali nkaaba buli wookaaba nnyo olimirirwa ati buli wookaaba olimirirwa lavetta tomanyi nti lavetta tomanyi nti omuntu asobola okufa ku lwa laavu abafa ku lwa laavu bamala kwekuga kwekuba masasi kati golowooza tewaliyo omuntu laavu gweruma n'agwerina kiba kitegeeza adija walifunye akasinyi bagamba kakono afiiridde mu nyumba yeewadde obutwa ogeza newefisa yaleeta kamera nkwate content okitegeera adija kati so n'abantu bonna abandaba abali eyo message ennungi gyenyinza obbawo omuntu akwagala n'omuntu akugattako lwaki oba omukyawa omanyi nti nno kyewuunyisa nti nno munnange mbwoba okyayo omuntu tokeddwa kudda mabega mbu ba x baafa oddeyo n'ogamba ba x siddira x biki no nze wange namuddira adija naddira x wange Shadya ate nga mwagala wange tafanga lwaki mugaba x nti bafa owange nga tafa nze ngamba kyeka teyali x just wali ndowooza oyagala kulumya naye nga kyeka mwali mukyeyagala nze wendowooza ate nze ne Shadya twali tweyagala ebyasirya baba ffenna tuweemanya nno mwaguze ekitanda ekipya naye mukiraga intaneti yonna ani agamba comment section adija nzasula ku kitanda ekipya nzasula ku kitanda nze kyekitanda nakirwanirira ekitanda kyange ekyo nakirwanirira ne Shadya mugamba ekitanda kyange ekyo kyobugagga kyenyina mu nnyumba ekitanda kyange ekyo nakirwanirira kubanga nali nsula bubi wakirwanirira otyo otegeeza ki okukirwanirira sente zinagulamu ekyo ekitanda nazijja ku intaneti omuntu eyazimpa yali Mama Phil Mama Fina bwe yakuwa sente n'ogulamu ekitanda nali sina na simu nze gwolaba nga smartphone zange zonna oyo mwana yanza nnyo emabega gunali ngenda okuwasa essimu zange zonna nali sina simu biti byonna bino byewalajanira Mama Fina yamala n'akuyita yanyambako nampa $3,000,000 era mwebaza yampako $3,000,000 nga kirungi nga tewabitubuulira kasirira mukasirisa saazirya nalina ebizibu omuntu ojja kubama ku internet nga Mama Fina ampadde sente obashegeera twali awo ku live ya Kabata by this guy naye anyambyeko twali awo ku live ya Kabata ebiseera ebyo nalajaniramu nga omukolo gwange guyise bintu bingi biyise nyenyemiddwa ng'embeera yange ekomye nga ndi ku zero ndi ku down ng'abantu bangi batukozesa tebatuyambye nga tebatusuubiza obuya kati so nali awo nga ndi down oyo guy gwe nakuye mugamba neetaaga kino naye neetaaga ku buyambi n'agamba naye weeyisa bubi nnyo nga Mama Fina nakuyamba ne mugamba neetaaga buyambi nga nali nakubadde omulanga nga njagala omukyalo yannyambe ne mugamba kale n'omunyambako laba wensula n'omunyambako nenfuna essimu nsobola kwanze nange bino ebya vidiyo nkola ki
ebimu mbikola nti omuntu asooka ompita naye nkuba akalango naye ntinga vidiyo ne ngiteekayo ku akawunti yange nga siyambiddwako naye ng'ate nga saasoma okitegeera nze waka wange nagola ku tiktok omunzi amwekolera obulango bw'abantu biki byonna nzakola ki nzabyekola ngenda nenkwata bizinesi y'omuntu nenjira nga nenkola ki nenteekayo kitegeeza nti nno nali neetaaga ebintu ebyo nti nno solasula njala nga nyina ebintu ebyo ekitegeeza oba nga nyina essimu emalayo solasula enjala adijja kyeki nali nwanirira era nze nebaza nnyo omukyala naawe wanwanyirirako adijja nebaza nnyo mama oba nfukamire kanfukamire mama fiina ekitanda kyenyina kyensulako ewaka mama fiina era ekitanda kyenyina ewaka adijja ekitanda mama fiina nene essimu gyenyina yino nagula samusanga mbadde sibiragangako yino wakuba ndyasiza njimaze ogiraba ate nateekako kava obuzibu n'abatunda screen guard bafere abamu na sente ze bana mugamba mama fiina kino sina kino na kino nangamba nkwadde $3 ezo yongerako mu kaduukako oguleko n'ebintu ebikola ki byogamba ebyo kwe kuyamba era ndi wano okwebaza omukyala mama fiina olw'okunyambako embeera yange gye nalimu eyali embi ennyo okitegeera nga yennyemaza nga nsula bubi nga siina ssimu siina ki nga ntuse ku zero obuzibu natuukako bonna mwabulaba banfeze ebiki ebintu bingi ebyaliwo ekitanda kyange sakikulaga dija mana ekitanda kyange bukimu nkina ditozi zange entamu sagala kulimba nze bantu nali nsula bubi adija nze nali nsula bubi nnyo kyovola nti no omukyalo mama fiina mwebaza era ekyo ekitanda kyennyina ewange tekitundibwanga oba bakinziikamu bakinziikemu mu Buganda omuntu kyebayinza kuzika mu kitanda bakimenye bakikolemu keesi kyoyagala ssebo ate n'ebyo byotandise okulaamalama munnange lekeraawo lwaki si byagala nze kubiwulira kuno ku vidiyo babujjayo nga mufudde bakole emyaka eyo nga 10 ne babujjayo kale so nengera okwogera amazima kyekisinga by the way okulimba sekiba kirungi nagula ekyo ekitanda kubanze wakigula miliyoni mmeka akigula miliyoni ekitanda kyange nakigula n'omufaliisa era byonna byalimu yagwira mu kakadde kamu ye miliyoni manyi saasoma okimanyi nti no mama finance yane sente ku mobile money kata zinema okujja $3 ng'omunze nga mpunze nasoka ga mitwala 3 nati nga simanyi zero n'okubala sente kizibu ne video njina ngamba bakwadde sente mmeka ngamba mama ompadde mitwala ziri ndozo olaba omwana oyo bambi ndoza yalowooza oba olimba yalowooza nimba tamanyi nti tomanyi kusoma nenga ebizibu adijja n'ekisinga okuntokyalinga nnyo okusoma kuno kukuyisiza kumpisiza kunkubya kibooko kunkubya laddu I'm so sorry by the way ndi sorry nnyo nze dda nali ngamba nga n'ebyokusoma nga ndabira ddala ndi mulema biki naye ate kati kindabizeeko nti nina okubugumiwako ku bwongo obutasoma kibi adijja watandise okubugumya ku bwongo Shadi yakuyambako Shadi yanyambako bingi byanyambako eyewaka kubanga ndabe ennaku zino textinga how are you message kati nzisoma uli wakolanga voice note nali nkolanga voice note ne voice note nazo sinnungi nnyo okuweereza muntu zitambula omuntu nakutambuze nagamba ono yayogedde kino kati so there's a one voice note send listen once njikuyigirize oba nagikuyigiriza edda nga nsobola okuweereza omuntu ekigambo kye mba njagala osomuweereza voice note bwoti nti tayima jako oli otya noteekako omulundi gumu eno voice note agiwulira omulundi gumu tagidda aba tasobola newakola tetasobola kugiddamu gwegibikula olabe tosobola giddamu giwuliriza kubanga mba nagisetinze lumu omanyi bangulira essimu girinamu amaaso sigimanyi na bulungi adijja bujo omunkwatako amasimu ag'ebbeeyi andabe era woba togimazeeyo nojjako ekituufu efuse diriti kituufu kyengenda otandika okukola kubanga abantu batambuza nnyo zi odiyo zaffe buli woyogera ennyo omuntu akutambuza nakuzina kati so ezo kyengenda otandika okukola naye nga adijja so mama fiina mwebaziza nnyo bambi mama fiina yeebale nnyo yeebale ddala kubeera na mutima muzadde
badde simanyi kubanze sakulaba ng'ozze n'obitubulira bannaye abantu bwe babawanga ku bintu mujje mubyogere ebyo bintu nabyogera abantu mu nkuku saabiraba nabyogera ne live njinamu ne live mweri muno nabyogera buli kimu nalaba mukyala wakuyigiriza okwesiga ebizigo yanjigiriza okwesiga ebizigo naŋŋamba kola bwoti kubanga bwetha oyo mukyala ekyasinga omunjagaza ye mukyala eyaŋŋamba kakono olina okugula ka perfume kakono olina otambula ng'owonyako bulungi kakono olina okwesiga ebizigo simanyi naye no yanjigiriza oba bye yatugamba byali bituufu n'ebyekyogo nakufunira ekyogo biriwa yakufunira ekyogo eyo sibimanyi omukyala yakuzza mu kyogero yakuzza mu kyogero by the way abantu bangi bagamba kyobola akati otandise endowooza ofuna abantu abakwagala by the way abantu Adija abantu nze mbebaza nnyo bannayuganda mbadde neeyisa bubi naye abantu banjagala mbebaza bangi omukyala yakuzzaayo mu kyogero mbebaza bambi abantu bonna abanjagala Adija mbebaza mbadde neeyisa bubi nnyo naye era kinkaluubiriza okukyuka nakyuka naye era nkyavumibwa waayi lwaki lwakubanga wali wezimbira mu kuvuma naye omuntu akyuka Adija bavumyevumye mukyala wange oyo nempulira essumu biki bye basinga okumuvuma ebisinga okukuluma ekisinga okunnuma ennyo abantu mwenna mwalivumye nemukola mutya ate nemutawoobola famire ya mwana oyo bagiweebuula osanga mu comment bana nange nyina abampitira mu comment ezo nosanga comment nene ng'olagira n'omugamba nti oli yaddiba omukyalo yasobola oddiba ekyo kigambo bakikozesa nnyo bannayuganda balekera kugamba mukyala wange nti yaddiba Shadi yataddibangako anti mulungi tibalekerawo kikozesa kinuma nnyo kati abakazi abalungi obalaba abakazi bannaabwe nga balungi baba babawulirako lwaki oba ovuma mukyala munno n'omuvuma nti yaddiba naye nga gwe agamba nti waddiba tofumbirwangako tomanyi na bufumbo kyekinnuma sibayisiza bubi nejasi mbagambako balina nnyo wano Adija balina nnyo wano mwamwa boogera nnyo mulekerawo okwogera ennyo kubanga nze kakono omukyala nze yamwekwanira temwaliyo nga mumukwano buli mukyala gwenkwanya ate temuntu agenda kuntegeera nti oyo kakono mukyala mubi nti oba oyo kakono tokeddwa mumwagala nti Shadi talina kyanoonyaako sirina bugagga nze sirina bugagga bwendaba okuggyako nga yagenda obbumu ye omuntu yenna ate tutolooza nti nno omunange ofuna omuntu omugagga mboba kyekisinga osobola ofuna omuntu oyo n'ogaggawala naye kati nze bingi binnegasi kuva nafuna Shadi bintu bingi ebikyuse yes tulina bye tutandise okukola nga tweba bikyuse kwanze kakono nali nvuma nakyukamuko because Shadi yakomawo ewaka okimanyi nti Shadi ataba kudda nalisigaddemu eri embeera y'okwekubagiza Shadi ataba kudda mu bulamu bwange kyova nti namwetondera taba kudda mu bulamu bwange yatugamba mbuno buli bwe yakunyizanga ng'omutiisatiisa n'okwetugambu ng'ojja n'omuguwa ebyo byonna bibaawo mulaavu ate Adija ekyo si kipya abavubuka bangi babikola Adija bavubuka bangi bakola ebyo n'omuguwa ng'omutiisa mukazi wattu ng'agamba bannaaye omwana w'abandi tafa ng'asigala Adija abavubuka bangi bakola ebyo ebintu senze kabikola kino nkyogera Adija era nze Adija nakikolakokko ng'otiisatiisa munno nti ogenda kwetuga nze nakonako oyagala akusonyiwe nze nakonako ecupa mu ebyo byagamba bituufu nze nakonako ecupa mu nyumba awo ya bbiya nagifuna neryo baneiba oba yali yaki nengikonakoona oyo yenna katemba waki laavu ebikka amaaso Adija oba mulaavu toyala kugambako era nze mundeke neyagale ebisigaddemu n'abiŋŋambe olulala mundeke neyagale ne Shadi nze sibalinaako buzibu sina muntu yenna gwe nyinako buzibu si byakati buli kimu kyakuwa time nno kati Naalongo mbwe alina olubuto lw'abalongo ogenda kubeera saalo ekintu kino kikwasizza maanyi nekirala kyenjagala otangazamu bannayuganda Shadi yatali lubuto yali abalimba yali tabalimba naye just mutukweka mwagala mutuwe surprise tetulina buzibu ya kulinda surprise egenda baawo Shadi laba n'aba olubuto era mujaga nti nno kino nga Shadi nze nga nze semanyi saagala limba bino bintu bingi bisigalawo ate bantu bangi abobuvunaanyizibwa ab'ebitiibwa abandaba okitegeera okyuse nno olaba n'ab'ebitiibwa obalabye nti gyebali bakulaba gyebali okyuse gyebali ab'ebitiibwa ate saagala kulimba bantu
okitegeera saagala nimbe kintu ntuuke maaso Adija mbere nga nayimira ku kamera ningamba Shaddy ali lubuto ntuuke kisa Shaddy ate tali lubuto ate biki ntandika okukubira amasimu ag'okumuukumu no ekyo si kye njagala tukoleyo ka video tukyazeko bagita batya eno baby biki baby shower ate baby shower nga tetuuka oluto mwatugala lwa myezi nama baby shower ino gikola myezi nga 7 8 siwe kiba tugenda zaala tugenda zaala naye buli kimu kya bugumiikiriza si kyakupakuka nabadde manyi nti tayagala kujja mu kamera lwa nsonga ali purigisa naye ng'agenda kujja agenda mumuleeta nze kennyini kati bwe bakuwa ekitanda n'ogamba kukireeberese ku mutimbagano wonna naye Adija batikitoka bangi balaga ebitanda byabwe waki ekyange kibaluma nze kakono sula obulungi kibalumirawa siweereza ggwanga oweereza kati okusula obulungi yakoze otuweereza ki mbanyumira otuweereza ki ffe Bannayuganda nina bbiri mumpeereza Bannayuganda nga nze kakono okuba nti waliwo abaana abali eyo nga bemalamu amaanyi mbazaamu essuubi ne mbazaamu amaanyi ne mbagamba nti nsobola kulevu ne bagamba gwoba oleyo ng'oliko obulemu tuweekubagiza osobola okubeerawo leka kugamba kino siwa kikola Adija nga nze nsobola okukola emirimu ewaka nga nsobola okukola kati kyekyo kyengezaako sikikola nti kuba nti njagala yo sigivuga naye njagala mmotoka mwali mukola ki ku bodaboda noono omuvubuka alina omugulu omulala by the way oyo gaayi ow'okugulu kyali wange maze naye ebbanga ddene yanzija ku TikTok kyenga nti nina abantu abaliko obulemu abanzikiriza sala muyite njala nkutwaleyo kakase nti nno nkutwaleyo abeerawo nalukolongo avuga boda oyo mulenzi agivuga agimanyi kubanga kyekintu ekyamugjako okugulu bambi I'm so sorry kyekintu ekyamukutwako okugulu kyevala nti nno ali bwatyo akitegeera kati oyo gaayi yanzija ku TikTok nitandika okukolega naye waliwo ebintu byavayo okukola emabegakaawo ne mubuulirira kikwewuunyisa natuula ku makya ne muwulira ne mugamba gaayi ekikyokoze kibi yes yavayo nsimanyi alina bintu byalagaawo ku TikTok abantu bangi bavayo ne bamukolera vidiyo nti twagenze mu vidiyo ze ne tumulaba ne Kakono ne tutegeera nti embeera ze Kakono yamugambye naye nga ate nali yalaga oba yali alaga buki nga omanyira TikTok atambulire yalaga obayito babusolo babiki ku kamera ate obumanyi kyogamba obusolo babumanyi abantu ze mkumulira yabulaga yakola vidiyo kati ng'empale oba yalimu ekituli kiringa nze bwenakola vidiyo ng'empale erimu ekituli kati bwanino ate gwe n'olaga ekyo kiba kibi yewe yakola ebya serious amazima ga Katonda mugula Adija omwana yamalamu amaanyi nga namuwerekerako neyo gye yafunire okugulu kuba nze namufuna tanafuna kugulu sofa kati alina okugulu okitegeera kati so omulenzi oyo nemubuulira nemuwa message nemugamba nze ebimbonyabonya binakola saagala naawe otuuke wejjuse saagala okole mboonoonya platform bakumanye ng'abitadde ku social media abitadde ku mutimbagano era omulenzi oyo yankubira essimu nanneetunya ni namugamba ebyo byokoze kibi naye nga ate kikwewuunyisa message eva mu nze nga mugamba kyokoze kibi lwaki ogamba nga kikwewuunyisa kyogamba gwe togambako ku muntu anti baliwo abantu abanga talina mugaso naye nyina benzaamu essuubi nyina omuntu gwenzaamu nyina n'omukyala gwempa essanyu kubanga nze mbeera nemukyala wange eyo Shaddy ewaka tuba basanyufu nnyo imbalaba mulina akagambo kamwe kemwogera mpozi bakayita batya kaliwa wano balina nnyo wano abantu balina nnyo wano boogera nnyo omuntu akwogerera n'atamanya ggwanyi lwaki onjogerera omukazi wonna mukwana wali olaba nafuna obuvumu n'aleka gwe ow'emikono ebiri n'abasajja okimanyi nti Adija sibayisizaamu gali okimanyi nti abasajja bangi bensanga mu bubokisi wa mukazi wange temuva mu bubokisi wa mukazi wange ng'oli ali ku TikTok n'agamba nze Shaddy yankwagala oyo Kakono kyagenda kiki kyogamba ofa kinensi noonya owuwo lwaki oyagala mukazi wa munno kyekisinga okunnuma abo abasajja abakyalimi ate ng'abamu bakyali bange imagine wanodde wendivayo nenjatula ebyama by'abantu gwe nga wenna wali otindikiddeko simanyi mukazi wange message mbamanyi
kino nkiyimira nga seesibye namu amazima ga Katonda mugulu muba muyingira mu bulamu bwange buli osinyikira Shadia message n'omugamba nkwagala oyo kakontanya kyanyinza kukolera biki kituufu nyinza okuba nti sina kyanyinza mukolera naye akatono kennyina kengabana naye lwaki gwe omuse nali sinamukwana waki wali tomukwana lwaki omukwana kati nga ng'omulaba okitegeera kati bakitegeeza nti abo abantu abakwana mukazi wange bamuleke nze mbamanyi kino sijja okujjako nga mwagala bonna mbamenye ate wenaabatabukira mbamanyi Adija wenaabatabukira mwenna mbamanyi bonna buli muntu yenna yasinikiddeko Shadia message nkumanyi ng'omukwana nkumanyi naye so mwebereremu nze mbagambye bagamba buli omu obubira kikyo kino kyembubira kyange ensiko yange ndi mukambwe Adija abasajja manyi wali abasajja ye ngalowooza alina nnyo sente alina nnyo ki ndi mwavu ni nange nsuubira okugaggawala omukama wabankwatiddeko okitegeera kyobana nti Adija mu mwaka guli wanzijjako interview ne kati ekikyatukumiddewo nti Allah wa buyinza nti no Adija liri wanzijjako interview yange yasooka otumya interview zange zonna ezibadde zikyusa leero nnyina naye era mukwano omuntu w'olugamba era asigala walugamba abalina wano yakubira esimu nagamba mbuno bebi wamugambye nti nze mugambye amukyawo ono n'atandika okuntabukira naganze mbatabudde ne mubulookinga ninga lwaki ombulookinga nakubulookinga lwakumpayiriza ebbanga limaze naawe Adija maze naawe ebbanga ddene nnyo okusinga osanga n'abakazi be mbadde nabo okimanyi ekyo kati so ebiseera ebisinga nali nina okukulaga nti nyiize era singa tewakozesa essimu endala n'onkubira oluvannyuma saali kituufu buli muntu anyiiga naye waliwo enyiiga gy'onyiigamu omuntu olusi waba yeetonze era kivula nti wansonyiwa kuba nakweto era ne kati kubanga wampayiriza nsonyiwa nakuwaayiriza batiktoka we bakola bajja ne batuwaayiriza abatyo batandika abamu balowooza nti they have nothing to lose naye Adija singa nti nalina obuzibu nange nalisitudde ne ngenda ku tiktok nenkola ntya naye kikulaga neŋŋamba Adija kamulabise nakuwa go ahead nekugagenda ku TikTok no omuntu yenna olina okwekontolinga n'ofuga obusungu naye mu kifo ky'okujja okunyumizaako ku bizibu byo ate ebizibu bye wagamba ati ate nti nze omukazi wanyinyonyodde ebizibu byammwe nze omukazi mugambye akuleke omukazi nabwe akole kyayagala tokeranga ku makya nonjawukana nongamba nti nooba kino omanyi omuntu yezuulira amazima yennyinnyini abantu benyinyini abo bannayuganda boola be bamu era be basazaamu n'ebintu byange mbu ebyomukolo byange era be bamu kwega bannayuganda babi buliwo waliwo bannayuganda ababi maanyi nga yitakwagaliza ng'ali awo yakwetamwa nga n'omwetondera otya manyi bannayuganda ab'emputtu nga n'onoovayo omwetondere ng'obadde emabegako nga weeyisa bubi nga balina okunsonyiwa nga balina ate nze kakono wali bagamba oyo mwana ayogera bubi era nze nayimirako n'ekugundi emu ne mbagamba nze kakono yenjogera yange okitegeera si wankubadde nti ndi mulema nti ngenda buvayo netitibi nze alina olwanirira abaana abali abamu abantu abali mulavu bogeranga nze kakkane naye ebyo ebyokwepalawudda n'oleekaanaleekaana tutegererawo eyo gy'oli nyinza okuba nga ne mukazi wange nyumya naye we bateewaka nyinza okuba ne mukazi wange nyumya naye nange we bateewaka nga kyekikula kyange omuntu ekikula kye toyinza kimugjamu nookola otya era nze abantu abanjagala be babamanyi kakono yaani naye kati Shadia yali ati Shadia gyali mulungi atokosa ttooke bambi era wenzirawa nkimmanyi emmere eyidde ogambye nti ekitanda kyoyinanga ekyebbeeyi mu nju ekitanda kyange ekyo ate TV yamu TV naye ngamba TV gyeri naye ngamba njogera nnyo abantu kibasinga okugamba okulaba bagamba mbuze ekitanda batikitoka bangi balina ebitanda ebyebbeeyi bisinga n'ebyange bati babyogerako kyekyo kinali ngamba kulaivu ne mbagamba nze mwagala nsula obubi nga mmwe batikitoka abamu mulina emikono ebiri mweyagana mwe muva ne mugamba twetaaga kino ne babawa abamu naye ekitanda ekyebbeeyi olabye bwe kitambuza omulimu sokwate n'ettaano zino omanyi nze tebankubira wano Adija
ate janze ekitanda ekyebbeeyi okimanyi olabye bwe kitambuza omulimu wakuba ekitanda ekyebbeeyi ate okisulamu oluusi kiba kirungi oluusi n'okisulamu ng'olina wuwo okimanyi nzo okisulamu noweebaka n'olowooza landiroodi ekitanda ekyebbeeyi tosobola kiteeka awantu nga bakubanja landiroodi kyasooka ottwala otya first time owasooka osula mu kitanda ekyebbeeyi by the way first time nasooka osula mu kitanda ekyo saayinako oba sobanga nalina obusuuka bwange nga butono okitege kati obusuka bwali obutono nga tebujjaako kyannuma naye njansira n'obusuka bwange obwo bwe bumanyidde ennaku yange omuntu yenna okyusa tosobola kubeera na kintu era kituufu bambi naye eyo sayini ekulaga nti omuntu yenna olina wootuuka n'okyusa ebintu nebikyusa ate n'ekirala dijja wali abantu bangi basula mu bitanda ebyebbeeyi naye ate balandiroodi osula mu kitanda ekyebbeeyi nga landiroodi akubanja nakyo si kirungi tobifangako landiroodi tagenda kumalako mirembe ate negyeweebaka weebaka ebubi tekisoboka kituufu kiba nti nno kati nze nyina buzibu kyosula mu kitanda kyange waliwo abagamba bwekyetaaga buyambi ogula batya ekitanda ekyebbeeyi nkola ntya gwatambulanga luli nga muli mukyalayisi kati mukisiiba mule mukisirabwe ekitanda bwekisiibamu ne mukisiramu ekitanda kyange ekyo I love my mpazi mu luzungu ekitanda bakiyita batya gwe muli olowooza bakitanda bed okay that's true Adija ndigeza ku luzungu I love my bed njagala osooka ogezeeko I love her my bed you love her your bed ekitanda kyange nkyagala nnyo kubanga buli wosula obulungi omanya ekyo ekiddako naye buli wosula obubi teri muntu asula oba asula ng'asula okeera kuvuma bantu kutikisa sikyavuma sikyavuma naye wasula ku mulimu omulungi ebyo ozukukira Adija woba ng'olina omulimu omubi oba buli kaseera oba munyiivu oba weekubagiza oga ngenda kuddayo ngenda kuddayo nkole omulimu naye oba ng'olina omulimu omulungi oba ogwesiimisa olaba eddembe litandikira mugundi mu kisenge eddembe linatandikira wuwo bino nawe muba mwayombye muyombe naye nga okitegeera si kitanda kyokka omuntu yenna olina okugula ebintu by'omu nnyumba buli muntu kati nze nali sina kyennyina ebyomunju okitegeera nze nali nagala okuba obulungi nange njala oba obulungi kati owulira otya nti enju yejjudde ebintu tejjudde tennaba kujjula sinamu obuzaayo waliwo n'abantu eyo so bansuubiza ebyuma by'engoye kati so wembagamba nno washing machine wakyaliwo bayitawo wakyaliwo ebintu ebikyanzoganyaamu okubeera ne washing machine olina okubeera ng'oli mu environment nga nungi security natoli nnyo mugeto oba mugeto wavaayo kyenja njagala vaayo nkyaliyo njagala vaayo reason nti nno kati ndaba guno omwaka njagala kulaba mwana owulira nga guweddeko guno guli eri nze guli eri Adija nkusuubizza inshallah guli njagala nzaala ebya serious njagala nnyo zaala bayira njagala nnyo abaana embereko n'omwana wakuba omwana ate bansuubiza nti bagala muyita Kakono Junior nekinyiraliikirizo omwana wange lwaki bamuyita Kakono Junior teweraliikirira kubanga omwana we yetalina Kakono anti kati ba abantu bayinza okukyemusaako wajja muteekako eriryo nti Jaka Junior amuyita Kakono Junior yamanyi abantu mani waliwo ebintu ebimu ng'okyabirabya ddala naye ng'abantu abamu bakyakulemeseza bakyakuziyiza okitegeera kubanga kati oli maada omweru toddangamu kumuwuliza maada oyo yakomawoko waliwo yakomawo nga yeetondera omukyala Shadia yakomawo nawaliwo live mje namulabako nga yeetondera Shadia byonna ebyaliwo era Shadia kyemanyi n'amusonyiwa naye nga nze sinawa kumusonyiwa kuba nali nagulawo omusango oyagala kasenteko badde ngamba mama Fiina yakukompa sente oba tezaggwayo tebyali bya mama Fiina nawulira ogamba SB Factory wa mama nati ebyali bya SB4 bino byange gano maka gange biri omukyala kati bino eno kati poliisi eri mu kunoonyereza ekyanoonyereza walayo ekyanoonyereza ensaasanya ya ssente buli kimu kinnakola baana omusango gubanga gwa bufere mufera batya omukolo ogutaliyo nga newaabwe tebabimanyi mbu waweereza ssente n'ozisindika ewaka bategeke buli kimu nanye nga ewaabwe tebabimanyi buli kimu nga tebamanyi nze bankwatanga obujega nga nze simanyi
okitegeera banzanyiranga ku mutwe ne kibeera kitya tetwatuka ku lunaku telunakubaawo omwana yennyini n'avaayo ng'ayogereza ensonga ku live n'agamba nze nabadde mufere era twabadde mu content era biki okitegeera ekitaali kituufu ekyali ekifu yali ayagala kunvumaganya. Wamuwa ssente mmeka ategeka omukolo? Ssente twagenda obbalabalamu nze nabalabalamu kuba nze simanyi nnyo bya kancholetinga bya maafi simanyi nnyo bya maafi nze nkubuulira amazima simanyi nnyo bya sibimanyi nnyo naye nze mu kubalabalamu okwange nagenda obbalabalamu nga miliyoni 7 zinateekamu zimubanja era ze zimuvunaanyizibwa. Era omuntu yenna yenna ali eyo saagala muntu yenna agamba mboba kino mboba ssente bazinsondera oba zaali zange tezaali zizo. Naye kati Shadia bw'aba yamusonyiwa gwe lwaki tomusonyiwa? Ati munnange nze sinza alina amateeka. Already wabikwasa nali nagulawo Shadia agenda okujja nga nagulawo omusango. Era ne reference nagiposting. Okitegeera kati so si enze ali mabega kumana nanga amateeka sigamanyi nnyo naye okinaba kisobose era njagamba kiri nakivaako. Naye sofa poliisi ekyanoonyereza ebintu bya poliisi si byakupa kabiringa bya kooti. So kati bugambo ki bw'olina eri Shadia olunaku olwaleero obusembayo kisibula abantu ne ba online iniro bafaani bange n'abaagala Shadia bonna n'abanjagala. I love you. Mwebale kunjagala mwebale kwagala kapo yaffe bangi bagezaako girwanisa bangi bagezaako gikuba naye nze mbasuubiza mbalayirira nti nno omukwano gwaffe gutambula nga bwe twagubala. Kale tukitegedde tewasoma naye eyo gye mubeera eyo mulaavu mu nyumba yammwe toyinayo obugambo bwa luzungu bw'ogamba ku mukyalawo? Anti kati manyi muyita baby sweet ati sweet kamo naye obwo obugambo bwali bwa Dadija. Oyinza obugamba omuntu olina omuntu kati nze obugambo nabugamba bangi onabigamba Shadia ndabira ddala njamulamu buli ebifaananyi by'abali abalaba mbaddenga nabo. Kati gwe kiki kyenjawulo kyotera okumugamba? Ekyenjawulo kyentera omugamba ffe waka tukozesa nnyo olulimi nti nno tubeere ewaka awo ne tugamba nti baby biki weebito tubyeyita naye nze nga nze muli ekyo kinyumira njagala nnyo omuntu nemuyita oba nemuyita sweet ati oba baby okitegeera waliwo amanya by the way. Obugambo bwa luzungu bwotera okumugamba? Obugambo bw'oluzungu entera okumugamba obw'omukwano ng'oggyeko baby sweetie biki oluzungu nze ntera nnyo omugamba mu Luganda ntera nnyo omugamba kubanga naye akimanyi nti saasoma Adija lwaki nekalubiriza n'oluzungu ng'omukyala akimanyi nti saasoma. Kati bw'oba oyagadde okumugambako mu luzungu ng'omugamba nti omwagala omugamba otya? Nga muga nti mwagala once in a while baby I love you. Oh yeah, I love you so much. Okay. I so welcomed you. Oli so positive. Obukopako TikTok. By the way TikTok naye njigiriza bingi obugambo obwo byomugamba ne buna. Kati so welcomed kiba kitegeeza ki? Nti oli so welcomed. Ekyo kigambo ekyo nti so welcomed oli nze nganze wenkimanyi. Ngamba oli nze nkimanyi mulimi oba lwange nze nkimanyi mbanga akugamba nti oli mulungi nnyo. Okay. Oba okitegeeza simanyi naye nze mugamba oli so welcomed. Nze mba ngamba nti oba oli mulungi oba oli so positive. Oli mulungi nnyo oli so welcomed okitegeera nze ebigambo mbikozesa nnyo n'okitegeera mbyannemeramu mbikozesa nnyo. Mpozi luli alina akagambo ke yakozesanga naye kati takyakakozesa. Kagambo ki? Ng'oggyeko okitegeera waliwo akagambo ke yayogeranga naye nkeerabidde. Anyway kati sibula abantu olunaku olwaleero nja kwongera okukeberako okwagaliza birungi byerero Adija webale naye nakakwagaliza ebirungi emirundi onjagaliza Adija nyera buli wola buli wonja ku interview abawe ekisuusi kiba kitegeeza kibi nnyo okujja ku muntu interview nga takyuka. Kituufu. Kiba kitegeeza nti nno buli ojja ku muntu interview nekikyuka oba waawo level endala ebegenda mu maaso. Ekyo nkyebaliza nnyo Mukama nti nno Adija
nze sijja kuswaza njagala nfundikire ngende waggulu Adija nga nkyakulabako ebya serious n'abakulaba tojja n'abandaba bayira n'abandaba fanye babe basinga okula bayira waliwo bagayi abatero postinga zi interviews zaffe waliwo gayi wamita Mr. Edward the Great Edward the Great waliwo gayi wamita Spin Media bayira bantu bangi abantu abo basobola ku UBC wabadde ogenze kolayo kimama ofuse serebo bakunoonya bunoonya wana na wana safuse serebo Adija ekyantuse ku UBC bantu bangi abali eyo abalaba kino kyenkola waliwo bangi abandaba nti nganza ali failure niba abantu abali abovunanizibwa nga balina kibandabamu ate kyanze nyina ekirooto kyange nyina okuba jasi naakwezuula nyina ekirooto gwe muli owulira ki muli mpulira nti nyina ekirooto kye nyina okuba nyina believe kino nyina ekintu kye nyina okuba nti waliwo abantu abali eyo abalina okundabirako Njino kino kyendi saakyagala ate saagala nti no oba saakyagala nti oba kino kinazaalibwa nakyo naye ndi believe kubanga abalema beetya Adija nnagi nabaddeyo ku BBC nga abalema bangi bajjudde we bati naye nga bonna bagamba kakono tuli believe ekyo kyoli kubanga gy'oli naye tusaba busabi nti naffe tufune obwogerezi kubanga abalema tetulina bwogerezi wano ebitongole by'abalema ebimu tebisobodde kuyamba abaana abaliko bulemu naye nga bangi nze kakono ninaki nze asobola okugenda eri nalukolongo mu ghetto nenoonya abo abaana nenoonya oba oyo gaya ow'okugulu entera obeera naye ne muyambako kyogana nyina kaki siina omuntu n'oba otutte n'omukwata vidiyo oba omuyambi n'oba tolina kyomutwalidde wali ajja olaba okimanyi nti Miki yayambako oyo omulenzi namutwala because me eri vidiyo gyewalaba eya board n'agenda n'amuyamba n'amugamba nkuwadde akumaka popcornika era nze respect abantu bonna abayamba abo abantu abaliko obulemu ekirooto kyange njagala nnyo oyamba abo abantu abaliko obulemu kati wafunye omukono omukono nagufunye gufaanana gute vidiyo yiino wano wakuba Adija sinaguyiga bulungi tonaguyiga gukozesa gulinga ng'ogw'abantu gwennyini gulinga ogw'abantu si gwakyuma gulinga gw'abantu naye obuzibu bwe gulina sinagumanyira kale guzito kale tugambe guzitowa guzitowamuuko ojjukire kino oba tonna bakimanyiira ekintu oba tonna bakimanyiira njala nkikulageko wano eno gulinga ng'omukono gwo gwennyini guli mu kalayo gulinga teguli nnyo mu kala bintu era byabazungu bintu byabazungu bagukupimireyo mu ddwaliro gye wagenda bampimireyo bagunkolera nakugamba bibino abantu bangi bayogeranga ti simanyi ndya ssente simanyi biki ogulabi gwa mirundi egyo gwa mirundi ebiri ogukwese awo nga bagunyambaza badde bagunsomesa gwe guno okimanyi nti gufaanana ng'omukono gwennyini olina okugusibako ebyo byonna oba olina okugusibako bino kati bakitegeeza nti nno omukono gwange abaligulabako okujjako nga ngezeyo ku sho naye si kyangu gulaba kubanga sinabagumanyira kati munda balina bye basoosaamu kwegamba oyambala ebintu bingi osoosaamu no stocks guno omukono ojjukira muli obutatuuyana kubanga guyinza otwala ne gulwala ne guleeta ebbugumu kati oba oteekako ekintu nga kifulumya ebbugumu kati yeri sooko gye bakuteekako wano eno yeri sooko gye bakuteekako wano eno ne bakuteekako sooko nolaba nti nno gusobola okuba gufulumya ebbugumu anu nina nguteeka nnyo wano mu nsawo kyokala guzitowa kubanga guliko ebintu guliko process nnyingi naye so era ngwebaza kansindikire ka video ngenda kakusindika ekiso ngwebaza kuba nti nguyina kubanga abantu bangi banjogerera nga oyo kakono yali ssente z'omukono by the way nze siri muntu ebyo waliwo abantu abagera twamusondya ssente z'omukono n'azirya biki ebintu si byakukwata speed baali bakyagukupimako nga bakyagukola yes bintu bya process era buli kimu nali nkipositinga nga basinga bagamba walya ssente z'omukono biki kyekyova nti nabagambye kati omukono kati mukole ki mugumpe okitegeera kale kati mpozi n'ebisembayo nga tetunagenda ebisembayo njagaliza Shadia nga ogambye njala tuzaala diki inshallah njala tuzaalayo abaana bampiteko taata w'abaana ne kati ntambula bampita ndi mufumbo ne sirina mwana ajja kuyita nyange njayagadde okutako taata naye nga nebaza nnyo bambi Adija buli kimu kyonkoledde buli nzija ku interview wabawo ebikyuka ebimu ku byo wabawo ebikyuka ebya serious anti ze ndi muntu I'm human abantu abatasiima be Adija bosooka okolya n'atasiima ate n'atakudya nagamba
oyo naye agenda eri naye so nze nsiima buli kimu buli omu kyankoledde ne bazanyi bannayuganda bonna abanjagala abo ku TikTok bonna ng'oyagala Kakono nange mba nkwagala lavu Kakono nyinza obutasoma nnyo komenti yo naye abajja ogisoma bajja kuŋŋamba okitegeera badde era ngenda kubuuza nti kati gwe atamanyi kusoma komenti bajja zinsomera kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero yeze HK Media Hadija Kigozi mbeerawo n'abantu bange ba tiktokers abantu aba bulijjo ne tunyumyamu tubatambuliza ekyeyo bankuba kyeyo mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga n'abantu abali mu Uganda werekereza kaddata nogakateekeko Hadija obusimu mbufuna omuntu nagamba bana Hadija webale tuweereza ng'ali wano Uganda ndi Masaka ndi Rwaka ndi Busoga mwebale nnyo mwebayire ddala mwongere okusubscribinga bannaye okusubscribinga kwabwereere likinga sharinga itamunna jabere nga tweyungako olunaku olwaleero yeze HK Media Hadija